So mu bufunze Alex Luswa kyagezaako kutegeeza nti yagenda ku malaalo g'omuntu eyafanga tayagala kibiina kya NUP n'amwegayirira n'ayita ne bannamawulire n'agamba mukulu Seggirinya teweebaka ng'amusaba amulwanirire kasobola ofuna kadi y'ekibiina kya NUP naye nga Seggirinya yafa tayagala kibiina ekyo ekitegeera naye nga gw'olina okwegayirira akutaasa akulwanirire osobola ofuna kadi y'ekibiina kye yafa nga takola ki nga tayagala propaganda anyuma bannaye naye ate Alex Luswa bannanga ono gwaleese mukambwe ekitegeera kati ye Luswa alowooza agenda kunnyonnyola abantu obubi wa NUP naye nga yamutuusa n'ogenda ku malaalo okufuna kadi yaayo ekitegeera nti agamba Sewanyana nti ekyabikoogezza ebyo kadi kyokka nga ye Alex Luswa nyiri ba mu makadi ye takkiriza nti ekimwogeza ebyo yo kadi bulumi bwa kadi kugikola ki kugimumma ekitegeera Alex Luswa munnange ndowooza gwe tutuuka nga tunoonya ku bantu abali mu Seggirinya olukwe gwe alina otandika n'okunoonyerezebwako statement z'okoze bukyanga Seggirinya afa balina otandika okunoonyerezaako ku bantu abali mu Seggirinya olukwe ayogedde ensonga era nga nawe oli oyinza okwebuuza ekintu kyekimu Alex Luswa Luwemba yavudde n'ategeeza nti omukulu Honorable Seggirinya Muhammad yagenda okufa ng'ekintu kye yasinga okukyawa mu nsi bino ky'ekibiina kya NUP ate nga wali mu kunoona kaadi we yali anoonya kaadi yatugambanga nti Honorable Seggirinya Muhammad yamugamba munnange wenfanga kaadi yange bakuwe n'atakomaawo okwali nga bali mu kubanga bali mu lwokaano olw'okunoonya akalulu okunoonya kaadi era yagendera ddala butereevu eri ku malaalo ga Seggirinya n'amugamba nkulembera kaadi bagitwala naye kati yeewunyisiza abantu okubanga yayogedde ebigambo bwe bityo era nga tukyeyongerayo ate ye munnange omukulu Fred Kajubiro Mbuye avuddeyo n'anaabira omukulu Honorable Mathias Mpuuga mu maaso alina obubaka bwe bobo agambye ogenda kuwabira pulezidenti omutwale mu kooti annyonnyole si bwe kiri ne nkugamba munnange yawuwako ye kubanga obujulizi tulina bungi nnyo poliisi egenda tuwa obujulizi abali mu meeting bagenda tuwa obujulizi na buli kimu kyonna ati ye wabula n'ennaku z'omwezi lumu wabadde ne meeting omwezi ogwokutaano we ŋŋambira Muwanga Kivumbi ajje ankubira essimu olwaleero Muwanga Kivumbi kuba essimu yange nkubuulire Mpuuga bw'oba oyagala obujulizi ensi ekutamye otuuke n'okwekuba ekigoofe ompulya bulungi uliriza ebigambo bino wali osinkanyeeko Ketty Kavuma Mpuuga wali osinkanyeeko Ketty Kavuma wali osinkanyeeko Yasiini muganda wa Ketty ng'okozesa girlfriend ng'okozesa side dish ogwo bayita Aisha Mpuuga wali osinkanyeeko Ketty Kavuma omutegesi w'ebivulu ne muto we Yasiini nga bakuyisiza mu kyalo gwe bayita Aisha side dish wo okimanyiko nti Ketty yakubirako president essimu ng'amunnyonnyola ku nsimbi billions 15 ze mwafuna weyalako nga president essimu teyagifuna nga Ketty Kavuma amukubira essimu ambuulira billions 15 oyagala obujulizi obulala oyagala obujulizi obulala golooza president okusirika n'ayogera ebigambo bino nga musiriikirivu baasiriise
oza tategeera Mpuuga wandibadde osirika kubanga pressure gy'olina nzibu nnyo. Ono yabadde amwanukula ku nsonga gye yategeezezza Mbu agenda kubanga agenda mu kkooti awawaabire pulezidenti w'ekibiina kya NUP wamu n'omukulu Honorable Ssewanyana. Bino oba binaggwa bitya naye nga ffe weetuli ate alinako obubaka obulala nabwo era bwalekedde Muhoozi ne taata we. Museveni ne famire ye balowooza nti abantu bakyalimu analog so nga tetuliko digital. Njala tegeeze eggwanga nti poliisi kooti y'e Masaka saako ne Muhoozi ne famire balowooza nti abantu basiru. Tukimanyi bulungi nnyo nti mupevingira ekkubo Mpuuga asigale mu constituency nga tewali amuvuganya nga Masaka mugifudde court martial yammwe ey'ekimpatiira nga mukwata abantu. Ne mwerabidde nti case file gye muggula ku baana oba bavubuka be mwatadde mu kkomera e Masaka ne mbagulako emisango gya aggravated robbery ne muteekamu ebintu bye mwatadde mwerabidde nti ebintu ebyo tebiriiyo. First and foremost tosobola kungamba nti abantu 13 n'abalala abakyanoonyezebwa bonna bakungana mu kifo kimu ne babba essimu ya mitwalo 10 eyitibwa Camon Techno 35 nga tefulumangako. Kampuni ya Techno ekola amasimu ageri mu China yakoma okufulumya essimu za Techno yakoma ku siri gye bayita 33 oba 30 oba siri asiri 30 then nebuukawo negenda ku siri 40 kuna kati kweri. So mwe essimu gye mutadde mu case file y'abaana abo n'abalala bakyanoonyezebwa Camon Techno oba Techno Camon 35 teriyo. Nebo genda ku YouTube, nebo genda ku Google, nebo genda ku website ya Techno eyo Techno Camon 35 teriyo. Kitegeeza nti case closed. Ekirala ensobi gye mwakoze. Mwaddidde ne mukwata abaana abo n'abale mugende bakyalira ku nsoko ne mugamba nti bazza omusango ne babba essimu y'omupoliisi ne bakuba omupoliisi asooka ne bakuba owookubiri naye nga abaana bano bonna bava mu LC za njawulo kyekisooka. Ekyokubiri mwe ne indicating nti abaana bano buli omu alina omulimu gwakola. Ekyokusatu ne mwerabira ekintu ekikulu ennyo time gye bakomentingiramu crime yasigala eri open olunaku lwonna ova ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa emu ey'akawungeezi nga tewaliwo specific time dakiika na seconds webaddiza omusango ogwo. Mwe mwaleka mu mpaaba yammwe abavubuka bali 13 n'abalala bazza omusango okuva ku ssaawa emu ey'okumakya kubanga olunaku lutandika ssaawa emu ey'okumakya ne lukomekeza ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Kati mwe temwaspecifyinze time webaddiza musango guno. Kitegeeza mwe olunaku lwebaddizamu musango lwali open okuva ku makya ssaawa emu mpaka ssaawa emu ey'akawungeezi ng'abantu bano 13 bali mu kuzza musango ogwo mu misango egyo okuli okubba essimu etaliyo etafulumangako mu factory okuli okuba omusirikale asooka n'omusirikale owookubiri bantu be bamu. Eno case twagirabanga eri politically motivated nga mupengira Mpuuga asigaze eggulu nga tewali amukwatako kyekyabaguzizaawo case file eyo. Naye ngenda kusaba kooti y'e Masaka, ngenda kusaba poliisi Mpuuga n'obutaswala obwolekedde mu gavumenti yamusibira mu bbwa. Abaana bano mbate na buli muntu yonna mutaddeko omusango gwa aggravated robbery mubate kubanga file zirimu ebituli. First and foremost ne bwogenda ku Google oba ku website ya Techno bakoma ku seri ya 30 ne babuukawo ne bagenda ku seri ya 40 tebakolangako simu gye bayita Techno Camon 35 teriyo tebagikolangako. Kati mmwe omusirikale gwe babbako essimu yafuna kampuni yamukolera essimu eyiye specific nga yiye ng'omuntu Techno 35 teriyo kubanga essimu zifuluma mu bungi mweyammwe mwagijja ludda wakyembuuza. Bale mutubalemu amagezi Museveni newankubadde mulowooza nti abantu bannayuganda mwali mubasibwaziza emyaka nga tebategeera naye lwakiri mbalemu amagezi basobole okutegeera. Tosobola kunga nti oguddewo keesi ku baana 13 n'abalala abakyali at large nti badduse nga bazza omusango mu lunaku lulamba nga temulimu specific time, temulimu specific minutes and seconds. Ne bazza omusango ne babba essimu ku lunaku lwemu era ne bakuba wa poliisi osooka
ne bakuba owokubiri nga bava mu different LCs buli atenga ekikulu kye buli omu alina omulimu gwakola ne bane mutubale mu magezi katono mumuzo okuza nti abantu basiru batu si basiru kale ngenda kusaba koti Masaka ngenda kusaba polisi Mpuuga ne Museveni ne Muhoozi nga nenda bugisi mufungize kufaire eyo mujigale wongo budde bukyali n'abaana mbate otherwise mugenda kuswala tosobola kunga nti abantu 13 n'abaana abakyanoonyezebwa babbe simu ne bakola emisango eyo mu lunaku lwonna nga tewalipo specific time we bakolera musango ogwo mugambye nti bali ku football tournament waliwo bannamawulire tewaliwo omuntu yenna alina footage incidence eyo ng'apendi nga babba wa polisi then mujja tegeera lwaki Uganda mu .com era abantu babuuse mukaba bankomere kyali ku nsonga zezimu basabye munnange bebyokwerinda nti baveeyo babeere beerufu nti ku bintu bye bateeka ku musango gwe bagamba nti ba Edimutwe bazza mulimu n'okubba essimu naye bagambye nti essimu ekika ky'essimu ekyogerwako bagenza okukola research nga mu Uganda mwonna tekibangamu eya Tekino C35 tukonze okunoonyereza mu tekinologiya mu Uganda teriyo simu Tekino C35 njagala okuchalenjinga RCC Wasaki aje atulage esimu eyeyabbibwa ne waje yagulibwa ekyokubiri abantu 13 tebasobola kubba simu emu n'emitwalo 10 nga bwe kiri ku charge sheet ekyokusatu ekyokubagulako emisango ekyobutujju kiraga nti waliwo ekyekwese emabega gye buvuddeko abamawulire ba Masaka babadde batimbiddwa ekifaananyi nti oboolyawo be baleese obuzibu naye kino kitulaze tewaliwo ebigendererwa ebirala kubanga abamawulire bavaayo ku misango gy'abakireyo ne bagamba ekintu tebakiriimu era bakitangazizza kakati ekya abbreviated robbery bwe kivaayo musango guno kitulaga kyakwagala tukakanya ate munnange ye omukulu Balamu Bwalugala nga bulijjo yavuddeyo munnange ne yeewaana era ebibuuzo bingi abantu bangi bavuddeyo ne beebuuza naye Balamu ono minisita n'abaki nti ye abange bisaanyizo ki kubanga amaanyi ayogeza mangi naye MK ajja kuba okujja singalwa okutaka nga yoyaga okutaka akuba ekikonde ekyo actually ajja bagatamu 10 akwata gwe Bobi Wine n'abala n'abaleeta wamu akuba ekikonde kimu ekiti apakati ngali nze nkubuulidde kati olaba nze actually omuntu gwe musobola okulwana naye musobola okulwana n'omuntu ava mu kyalo naye temusobola kulwana mujja kufa mulwana bano mukubana abantu kunyaga obusimu mutweninga kunyaga abantu obusimu okubaani bajja kukutira lefuulira ogamba nsagamba bajakozwa moza ajja kubakuba owange tuwogere ki tuleke ki anti munnange be bali mu buyinza naye nga tuvuddeko era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo yiyo omwana mulenzi pressure simanyi oba tamala emirundi junior yamukoze ki naye asabudde oli atoka okugejja kulabika kyafa n'obusolo kuba tewali musajja swagejja bwatyo n'agenda mu kisenge n'abeera ng'asaza era ekyo kijunior ndowooza mu kisenge kipipirawo pipizi ne kibanga embwa epama ku mulawo tosagejjago mabina n'ogamba nti osobola okgenda mu kisenge n'okola emirimu gy'ekisenge ngo muno omuliko waggulu ng'akabina kakankana bwe kati ng'oli musajja
ani gokankanira kakabina ekyo kituma mu kisenge n'omukazi kitandika okankanira yakabina kikankana amabina ag'ekisiro era okigambirawo tambula onveeko ku mannyoko ne bazunga ayagala nayomba buli omu kyesi namulaba ayomba neziza bafana nga oba agamba bikiziza bafana neŋŋamba guno muziina gwe noobanga buli kaseera oyagala kuyomba n'abantu olw'okuba taata we yali taamale nga taata we ayogera nnyo olowooza ojja kujja wano tuleeteko obusiru si gwe mutabani w'omukulembeze wali ate nga tugenderera munange okutuuka ku kalulu ka 2026 tulina bintu bingi nnyo activities nyingi nnyo ezigenda mu maaso era nga tweyongera n'okubanja abaganda baffe abali mu makomera ye omwana mulenzi ziza bafana ekintu munnange kiina mu 5 era kivuga ku speed yayiriira tugambye nti munnange ennyimba za struggle zo afulumya kumukumu era natutegeeza nti waliwo ate akagenda okufuluma General Muhoozi President Museveni mutaddi abantu baffe basebo ne banyabo banayuganda bannange mbalamusizza nnyo naddala mmwe abanupu olwanira tubantu oluyimba olumu ku nnyimba zentandise okuyimba eza struggle ngenda kuba nti olumu ku nnyimba zino naye nga nakazuuka leero nkedde ku makya nga ndowooza kuba political prisoners abantu be basibye obbalanga obwemage nempulira ennyike ku mutima General Muhoozi President Museveni mutaddi abantu baffe lwaki temuta abantu baffe era buli gwe kikwatako naddala lumirirwe eggwanga lino nsabo negatteko olwaleero sawa 8 tugenda kuba tulimba lwaffe baluyise bya Museveni bagamba byonna bya Museveni n'abamu bageresa nti obulamu bwe bayina bwa Museveni bagamba bya Museveni era lwe luyimba olugenda okubanga lufuluma olwaleero banupu bannange banyabo ne basebo munegatteko tuto oluyimba luno era munegatteko tulutambuze lutuuke ku bekikwatako basobole okutegera obulumi bwe tuyina ku mutima ku lwa Katonda n'ensi yange mu linnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu my president to be kaboom tuli maje we no fear another day ebyo byebyo yes abayimbi beetanidde struggle naye nga waliwo abamu nga bajjukira nti munnange balina okuvaayo okulwanangana nga balina kye baagala abo nno twabagamba nti tebeesuubira nti kaadi ojja kuvaayo vyogambe nti nange njoyininzi struggle bagikuwe so naye nga abo oyo ye atandise okubanga alaga era nga abagamba nti ye mweteefuteefu okubanga alwanirira enkyukakyuka naye ate nga abantu ab'enjawulo munnange beeyongedde okubanga balaga obutali bumativu eri Honorable Mathias Mpuuga era nno bamukuba left right center Mpuuga nendobe n'amagezi agategeera Mpuuga oli kitegeera nendobe Mpuuga n'amagezi agategeera ebyo oli kujjanga weeragalaga oli kusibisa bayino twategeera bulungi okufa kwa Segirinya niwo okulya inuma wapanga wakoti babijambia twakuzuula ngaifa abe ni UP ovuiraawo saano bagemye edi mutwe oli kukoboti yeyiba amasimu biki Mpuuga tukuzuire niwo obija inuma Mpuuga okufa okusiba kwedi mutwe okuli inuma aye Mpuuga nendo okakasa ebigambo bino wamanga ojja kutegeera ekiriisa embiri n'eri obwana bwayo nga yakamala okuzaala era omala otegeere lwaki embwa eri obwana bwayo nga yakamala okuzaala nendo otegeere nti weebiri waawo bibalya niwe oli kuyiraku okuliibwa bajja kulya Mpuuga ate nenda nkakasa ekindi ndi Mpuuga tolimu na Lwanda ojja sigala muganda era wena beino bali kuyita bona baganda Mpuuga bajja kuyita otegeere nti tobanga kumuna Lwanda people power ajja kakasa webale kubanga wekomide ku NCK TV nkugamba nti munnange woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking atulina amawulire mangi nnyo ddala gwe tuula butuuzikalira nywera bingi nnyo byennina okubanga nkuwa era bingi nnyo byennina okubanga nkutuusaako nawole wonna wasinzidde remember tuli teweerabira nti tuli ku mission 2026 mission entebe mu ntebe ate era nga tuweerabira nti tuli ku mission protest vote eyo nno kintu kikulu nnyo era nga tusuubira nti kyekintu ekimu ku ekyo kigenda okuba nga kituusa ku buwanguzi kubanga ekyo kyo kulemerako
twalabyeko already results waneno mu kalulu ka Kawempe North mwalaba ekyaliwo baana balemerako paka obuwanguzi ne bujja kubanga olina fet of